Tufuna Yetamale Mirundi Junior akiguddeko akatambi nga atwalibwa ku poliisi kengendo okubeera nga nkuzanyira ebyokuvuma Ajati Namyalo byandibanga bimuzaalidde akabasa. Subscribing atanaba kusanawe atanalikinga video gena maaso butyo birenga ojiraikinga sibigambo Namyalo kulukuta toligwe sibigambo omulala gwenjagala ye Junior omulala gwenjagala ye Junior olulala wajja mu inbox yange n'otandika okumpereza messages nenkugamba tonjagalangako nemugamba tonjagalangako message njirina nongamba tonjagalangako nawe ekyo tolina lukisa kumbuuza ku kintu nakimu n'otandika okudda ku mikutu ng'oteka nemmere yakoze bati kati ovuddeyo n'ogamba mubaali beegattira mu nju ye. Please you young boy, just fuck off my life. You young boy, just fuck off my life. Okusirika tekitegeeza nti ebyo obudde bw'okwasa mabwa gwawo muveeyo mu abatiktokers mubabuulira abantu government programs zitambula zitya. Buli ayagala okunsiba nsula kyengera gwe totawana woba owulira oyagala kunsiba please ndi kyengera ewange. I'm at my residence. Saagala bintu byakuntiisatiisa nkiddamu ogusemba. Buli owulira nti oyagala kunsiba ndi wange ekyengera osobola n'okunkima kati era nja kugenda ku police ne balooya bange with people who believe in me. Ebyo nabyo bigwe ne bya Juliet Zawedde byaggwa. Ndoza kati musule bulungi tebiwedde kanziremu speech yange y'olwali buli walanga nzijeyo ekifaananyi kino ng'omanya siina budde. Guys, siina budde bw'abantu banvuma. Oli waddembe okunvuma, oli waddembe okunjogerako, ddembe lyo. It's your right. Era siina buzibu na muntu ayagala kunsiba. Eryo nalyo ddembe lyo. Naye nze His Excellency President Museveni yampandiikira ebbaluwa namulaba yagamba tulwanise enguzi. We fight corruption. Police teriko kola hivu osula kutugenda ku watoto wabawo omusango Namyalo gwa kuvunaana tewali buzibu njagala ndikyengera wane waka wendi opposite yes. Newo njagala omusirikale yes. Agende wakwata kati wabewo omusirikale ankwata kati kisa kya mukama abaganda tugenda kudda wala nnyo mukanga abantu mukwango okunganyiza bamalaya kati ekoti gyagenda mwagende mu wina agula ekikadde kyefumbe Namyalo asookaddemu agende yeetondere taata we tokanga abantu agenda kunkwata tewali agenda kunkwata ngani ani ane kisa kya mukama obeewo babadde bavuma ne bawulira maama wange abadde bamuweebulira mu maka ge si abadde abasasula yabadde ku musaala gwe okulya sente zange miliyoni 4 owulira mpulira Namyalo yakwata miliyoni 2.5 okugula boots 2 buli boots yagigula emitwalo 10 yagigula emitwalo 3 yabba sente zange miliyoni aga kyali bwekiti ekitulwanya ku National Conference Day ya NRM Secretary General ateeka mu kakiiko aka protocol ne kooti njiina ne batuwa budget ya bukadde 2.4 abantu 4 nga nze nyina ofuna miliyoni zange 4 ne department yange Namyalo yadduka nazo nampita ku Africana tugende ku Africana nagendo taleka nga atalise mukwano nga ina akabina kamu ngagenda mu sauna Namyalo yeyamujjako kano odduka obanga alabye omusango gwe bakalakase
abadde avuma abantu ng'apangisa abavuma kakati Namyalo ekyamukoze kiri bwe kiti Lutulida yagenze ow'omukyala gwe bayita Lugambwa Peace bwe yavudde wa Namyalo yagenze wa Lugambwa Peace senior president's advisor owa local Africa agundi kati Namyalo Namyalo kye kyamulumye kubanga truly ono mukyala alabirawo president wamwagalira Namyalo bateekako kano Lugambwa Peace alaba president wamwagalira oba Namyalo akoze afananga bwali ne bwolaba abadde afukamira nga yegeera General Narweyiso tamuyingiza mu zino ensonga twevume anasinga munne bamuwe diguli ebyokusiba tebiriimu obutereevu yo embeera sides eyo bwetyo bwekyayimiridde mu makati ga Tamale Mirundi Junior nga kwegase n'omukyala Ajati Namyalo zo ensonga zikutte wansi ne waggulu nenga omusango gulinga oguvunaanibwa Tamale Mirundi Junior gwe gw'okubeera nti yakyazanga abantu ku mukutu gwe ogwa TikTok abantu Ajati Namyalo bagamba nti bayitiranga ku mukutu guno ne babeeranga ate bamuvuma era olunaku olw'eggulo waliwo kubamu abakwatiddwa waliwo omwami amanyikiddwa nga Trulida ne Mariam nga bano mu kusooka bali bakyali nnyo aba Ajati Namyalo naye lwakyalumu ne bakyuka ne tulaba nga ate mundu bazikyusizza bazikuba bazoolekeza ate eri yali mukama waabwe bali bakyali nnyo ne Ajati Namyalo era mujjukirako emabegakaawo Ajati Namyalo alyoka agulire mutabani we emmotoka ya Jetua ku birthday ye era ku lunaku olwo lwennyini yagulira n'omukulu oyo Trulida emmotoka ekitegeeza baali bakwataganye baali bafuuse ba mikwano nnyo nga bw'okiwulira naye ate waayitawo emyezi mitono nnyo omukulu Trulida ne Mariam oyo abo abakwatiddwa ne babeera nga ate batandika okusabula Ajati Namyalo bubi nnyo ne bavaayo ne beewaako n'obujulizi mu katambi akamu aka TikTok nga balaganga we babba Ajati Namyalo ssente empitirivu era nga ba social media in-laws bagamba akatambi ako kandibanga ke kabaviiriddeko n'ebizibu bye balimu essaawa eno kuba kasobola okozesebwa ng'obujulizi mu kooti bavaayo mu katambi ako Trulida n'ategeeza nti ssente ze babbye ku Ajati Namyalo mpitirivu nyingi nnyo era ne bazoogera n'omuwendo kakati akatambi ako kabadde kakavaayo ennaku nga 2 tugenda okubeera ate oluvannyuma nga tufuna amawulire nti bano ababiri bombi bakwatiddwa era essaawa eno bali mabega ga mitayimbwa kakati mwelyo mu tuluba lyerimu eryo ne Tamale Mirundi Junior baagala okubeera nga bamutwalira nga bagamba nti ono ye yakyazanga abantu bano ku live ze n'abeera nga abahostinga ne boogera ebigambo bye baayogeranga ne babeera ate nga bayisa eggaali mu Ajati Namyalo n'ate ye Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'ategeeza nti ye abantu yakyazanga bakyaze teyabagambangako byakwogera era n'ategeeza nti abantu bangi nnyo bazzenga akyaza oluusi nga tamanyi na kibi babeera bagenda kukola ki na biki babeera bagenda okubeera nga boogera so ye n'ategeeza nti talina musango era omuntu yenna awulira nti ayagala omukwata ajje amukwate n'abawa ne location ye nti ali kyengera oba mwagala mukwata ddi oba ddi ye tatidde kuba akimanyi nti talina musango gwonna so n'ategeeza nti Ajati Namyalo waddembe nnyo okubeera nga amukwata n'amusiba era agenze maaso ne yeewozaako nti ye olumu avaamu ne mu kamera abamanyi Tamale Mirundi Junior asobola obeera ku live naye bw'awulira nga batandise okubeera nga basabula omuntu omu abulawo mu kamera n'avaawo n'agenda n'aleko n'ali musabula n'asabula waba amaze okusabula Tamale Mirundi Junior bw'atyo n'akomawo mu kamera so ategeezezza nti ye olumu avaamu ne mu kamera ekitegeeza nti ye ne babeera bagenda okwogera oba ne baba bagenda okusabula ye abatabimanyiiko aba akyazizza bakyaze ku live ze ne bakomekereza nga balina bye bavumiddeko so mu ngeri emu oba endala
ye tebiina wadde yadde webumukwatirako. Bwatyo n'ekisa kya Mukama nga bw'omulabi mu katambi avuddeyo n'ategeeza titagenda kukkiriza Tamale Mirundi Junior kubeera nga akwatibwa, nti era yenna omusirikale anaageza kukwata Tamale Mirundi Junior ajja kuba yeesudde bwesuuzi mu bizibu. Nnembiranye efuuse y'amaanyi nnyo naddala kuba n'abantu bonna abawagira NRM batandise okubeera nga abeerumaaluma gwaze agoberera stories nga bwe zitambula. Aba NRM batandise okubeera nga beeyuzaayuza ebyaddala. Katulinde tulabe wa gye binaggwera kuba muva mu lutalo lwa Nammere ne Kasolo ate muli eno True Leader Tamale Mirundi Junior ate bonna nga tubamanyi bawagira gavumenti eri ku buyinza. Katulabe wa gye binaggwera ku mukutu Jika Media kubadde munzikirize mberekereze mwera.